aba Central Executive Committee ekyagera maaso nga tulaba embiranye ey'amaanyi ku bifo ebimu bajja kulonda omwezi guno gulaba nga gugwako tabamiruka wajja okutuula naye nga bw'otunulira ekifo nga ekya National Vice Chairperson female olaba Honorable Kadaga side eri Right Honorable Anita Mong side eno bw'ogenda ku ebifo nga ekya Vice Chairperson Western oyina muto w'omukulembeze w'eggwanga oyina Chris Baryomunsi n'abalala bonna bali baga nti olwokano balulimu nnyo bw'ojja wano mu Buganda olina Kiwanda Suubi oyina Kalangwa olina omuvuka Mita Kyeswa n'abantu abala bangi akinaaba kitya ku mulundi guno awo tugenda kutunula tulabe tubuze nti lwaki kuvuganya oba ebbugumu lingi nnyo akwabo abeegwanyiza ebifo bya SEC ku mulundi guno. Then team yaffe y'eggwanga naye nkyegenda kubeeranga edda mu lwokaano mu kikopo kire kya CHAN ulandabye ku bannayuganda ku mitimbagano egy'enjawulo gabaga nti waliwo bitatambula bulungi we basula n'ebirala naye ffe tulinze kyekinava mupiira olunaku olw'enkya wakati wa tiimu ya Uganda n'eggwanga erya South Africa omupiira oguli very very decisive. Abakulu we bali bwe tugenda okubeera nga tutematema ensonga zino nina Rogers Mulindwa ayogerera kibiina ekya NRM nsaba tukwaniriza nnyo ogenze n'oyogera bannayuganda omanyi banyumirwa nnyo okwogera mu Uganda Cranes gyesula nalabyeko n'omukyalo omu n'amateeka tasirikako mbwesula wabi nnyo n'ekyo kye batekola bulungi gini gye twakubye esula ku 4 points omukyalo bamita Sara Birete Sara Birete binabireketa bimanyi basula ku 4 points twabakubye 3 ku bwerere bana abalala basula Sheraton twabakubye 2 bwerere. What is he talking about? Uganda esulawa tusula mu hoteli yaffe gyeri gye batuwa kama tusula awe kisasi which is okay era we tuva ne tugenda tukuba abantu nekyo kyosagala nakirwako ne waliwo njagala netolowooza because at least gwe ate ojja kuŋŋamba nduddewo I'll give you time. Tolowooza nti bannayuganda aga nti our team deserves better balina ensonga anti bakiraba kati tebamanyi gyevudde era kyobalaba Algeria we yatukuba omupiira bayogera bingi ne mbagamba we have played a better side so we basula doesn't matter tekyo tekigenda tulemesa kuwangula. That hotel meets the requirements. CAF yalambula hotel zonna teyinza kubanga yandikkiriza hotel eteri ku mutindo nemba njala kugamba nsanze mukwano gwange akaaba mwami anga nti mwami Mulindwa bwogenda ku TV tugambireko ku bitongole bya Nakyewa birowooze nnyo ne ku baami bw'abakyala batumalawo. Njagala kusaba ebitongole ebikolagana n'ebintu by'amaka abakyala batulugunya nnyo abaami era mbadde nzija mu motoka ne ndowooza ku kintu kimu gyoyisaga oba kiri ku siwulirangayo eyagudde mu kinaabiro nga mukyala n'afa. Abaana abato banaabira mu binaabiro tebaseerera mbu beegendereza nnyo okusinga abaami. Sirabangayo mwami yagudde mu kinaabiro n'afa nga munaku. N'ekyo kirabika nti ndowooza wabaawo ebibaawo naye baŋŋambye oli omukulu antumye nti abakyala mbagambeko ebirala Nakyewa naye kyanisebwa enkya. Mathematics ali simple. Bwe tukuba South Africa tuba tugenze mu quarter finals tujja kusambira Namboole. Singa tukola ddo ne South Africa tuba tumalidde mu kyokubiri tugenda Zanzibar. So bannayuganda okuwagira tiimu yaffe bwe batukuba tuba tuvuddemu kyekikulu. Honorable Fred Mukasambidde myuka president wa DP sobola tukwaniriza ku igulu naku olwaleero. Then Honorable Bedi Bwanika mubaka wa parliament tenga member w'ekibiina kiri ekya DF sobola tukwaniriza. And again Honorable Joyce Bagala Ntwatwa muna NUP mbaka wa parliament akiikira abantu ba Mityana mbaka parliament omukyala nabo tukwaniriza. Well njagala kutandika ne Honorable Rogers Mulindwa gwe kennyini olunaku olwaleero mpa kyolowooza ku bantu abayitirivu abakajja empapula ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga abasoma mu 16 bwe twamalidde ku wiiki eno nga bebakazijja okakiko ebyokulonda. Mbayozaayoza naye omanyi ekibuuzo ekikola ansi ekola amakulu tujja jjuwa nga bameka abazizizza. Bano bendaba mu mpale ennyimpi yanywedde buuja anaafuna $2,000,000. Abantu bali mu katemba ababamu naye every electoral cycle has its own comedians and jokers. Kakati bano abamu nze mbatunulira ba jokers neera naloose baŋŋambye simanyi biki abo mwe bali
toyinza kuba n'abantu ballot paper yaffe teyinza nakuweza abantu 20 naye bano abalala olwokuba kati okuzijjayo katemba ayina mwabamawulire ne mbawo obudde sajja nasituka nakwata kifayiro kiri mu bigundigundi bye naganze nange ngenze nzijeyo mubo mulimu abali serious naye mulimu abatali naye mu bana abali serious abatontono abalimu ensonga eri emu yokka ebaleeta teri muntu ayagala ku associate kwesembereza kibi teri muntu ayagala kitanyuma buli olaba abantu nga basemberera ekintu kyo era nze sirabanga yo baana gye bakalina busika mu lumbe lwa mwavu musobola n'okulonda omwana wa muganda wo n'abasikira ne batakayana kuba tewali ke baagala kati embeera eriwo President Yoweri Museveni akutte ekintu bulungi buli omu awulira yandikyagadde yensonga yokka abalala ensonga ebaleeta abangi abo boolaba banoonya recognition ojjukira mu kulonda kuli okwasooka ndowooza 1996 ndowooza Honorable Agulawo oli omugenzi oba yesimbawo naye mwali bacapa kubanga ono Kibiriga ono yafunako emitwalo 7 naye ndowooza yajja mu 2011 n'afunayo 1% ye naye ne yeesootinga n'amanya level ye n'adda ku bubaka bwa palamenti yamanya level yagenda n'akikolamu bwati nagaa nti anze Kibiriga waabwe ku Museveni level yange MP kati wali abalala bwe twawa obwa minisita bakikwatamu ndowooza nga 2 Agulawo oli yajja n'akivuganyamu emirundi 2 ne tumuteeka mu kabineti mukulu waffe Mawo najja akikwatamu awo ne tumuteeka mu kabineti eriyo n'abo abepositioninga ne banoonya ebifo ne babifuna eriyo baabalala nga obuyinza babwagalira ddala ng'oli azze agamba nfa n'ekintu kino eyo kategori ndowooza ye yalimu Kizza Besigye yajja akyagala naye nekigaana era agenda kunyuka takifunye oyo n'akivaamu kakati waliyo abalala nga basenkubuge we balangirira manyi senkubuge oyo namwerimunafu yajjayo naye empapula nagamba nze yansanko naga nti Gorojasi ebyo biteredde Minister of Information and National Guidance netusekere sawa namba nga mpadde n'ekifo naga gwe tofaayo gwagira Museveni wo naye bwempangula nkuwadde ekifo kati ya those comedians abajja obwedda buli ajja empapula mwe mulindo bakiragamba nti gavumenti yemwe eremereddwa yiye mutuufu okutereeza ebyo nebitatambula bulungi mu ggwanga anti kati buli lwolaba ajja nga atandikira ku Museveni ye nyina batalina byayagala kola era ekikubya opposition ya Uganda ebigo bonna kujja nga baagala Museveni mufo ky'okubuulira kiki baagala okukolera eggwanga oyinaga nti Museveni ajja genda mujja kumulaba ayita Masaka ne tumulaba ng'agenda bwadda okitegeera kubanga fokasi yaabwe eri ku kujjako Museveni fokasi yaabwe tebajja nga balina alternatives Uganda singa efunayo omukulembeze nga zze ono Dr. Abedi lwe yajja njagala okulowooza nti yali badde wakubiri mu kubeera n'ebirowoozo ebirungi yali alina ensonga ey'essimba ku byobulimi era nze okusooka nali ndowooza nti dokita yalina PhD mu byabulimi bagambanya nti ate wa bisolo kakati ono ne tumumanya nnyo ku byobulimi naye bano abantu abalala bwe bajja nga bagamba Museveni ajja genda ate Museveni tebamusobola kakonge kako kkubo okeekoonako n'enkyano okasangawo lwekyo bajja kujja abantu bangi naye kyenjala okakase nti abagenda okukomyawo empapula tebayinza kukola kimu kyakuna ekyabo abazijjaeyo wabale ono Babedi Bwanika nabadde ntunatunula mu lukalala luno mukulembeze wo mu kibiina Honorable Mathias Mpuuga sinaba kumulaba nga ajjayo empapula 16 be bakajjayo mwe mulina nteekateeka ki ekisooka ffe tujja kutuula kakiiko akafuzi tusalewo mu kibiina kyaffe siteeka nti pulezidenti w'ekibiina yateeka okubeera presidential candidate tujja kusalawo mangu ddala ani agenda otugirayo empapula okwesimbawo ate okugyayo empapula kutandika butandisi kwa mwezi mulamba kutandika butandisi lwakuba kwabwe byewuunyo nti mumwikeemu abatalina mirimu 16 abatalina mirimu nalabye wali abasinga obungi nalabye batalina mirimu bakamala university manya abalala bakamala senior 6 bebajjeyo era bwe nabalabye
nefuna ekirowoozo ekyokubaga ennongoosereza mu tteeka lya Presidential and Elections Act era nazitandiseko dda enkya njagenda mu department yaffe eya legal eya parliament neme kubeera mu kunenya bunenya ng'ate nyina ekyokukola akamu ku nnongoosa gye njagala ekisooka kwe kwongerako omutemwa oli gwateekayo okufuuka presidential candidate okuva ku bukadde 2 okuva ku bukadde 2 nze njagala kusaba bufuuka 5 ensi gye bayita Gabon bo buli muntu awaayo francs obukadde 30 ze miliyoni za Uganda 108 ne Cameroon naye ine ebyafaayo byayo nabo era bali mu 108 obwa pulezidenti bwetaaga omuntu nga yeeteesiteesi era ennongoosa enjala gye njagala nti ssente ezo ozisasula wali balyoke bakuwa effoomu olyoka ojjeyo ffoomu si kukwata ffoomu zaffe kakati osooka kuteekayo mutemwa n'osasula n'oleeta risiiti ne bakuwa ffoomu togenda kusibira bantu bweru ate nkusibira bweru ntya omuntu ali sirias oba weeteesiteesi obwa pulezidenti si kugenda nga nawuliddeyo ono oba w'ekibuga eyaloose nti mukama yamuyise Katonda kati njanayo muwa amagezi kuba eriya gye yayogeddeko ngimanyi bulungi nti Katonda yamugambye wase erujolese abakazi bana ofuuke era gwe wakyogo oba ondaba njaga kutegeeza yayogedde naawe si Katonda ezo daimoni zennyini toddayo n'ogamba bannayuganda Katonda yayogedde naawe nti owase eno owase eri ofuuke pulezidenti ekyo teweetawaanya tekyetaaga nakumalira biseera kakati abafaananga oyo w'ekibuga twagala kubagema nga asooka kuteekayo ssente tuleme okudda mu muyeeye guno kwegamba abatulaba ng'ogyeko e Uganda beewuunya kiki ekiri e Uganda ebibinja nalabye ebibinja kati sooka oteekeyo ssente zino olyoke bakuwa effoomu obwa pulezidenti buno tubufuule nga kintu kiri serious tetuganye bantu kubeera ba candidate naye oteekwa okuba nga olina enteekateeka olina wootuuse bwa pulezidenti bwa ggwanga ogenda kutunuulira security ya Uganda ogenda kukulaakulanya nsi mu byensimbi mu byenfuna ate okakase nti abantu zibatuukako ogenda bawa services ogenda kukola international relations tetwagala kuddayo twafuna ebizibu bingi nnyo mu Uganda wano saabo bokka abo benalabye naye n'abaliwo nze mbubaddemu emirundi 3 kati njogera kyemmanyi n'abaliwo otegeeza baani n'abali babubaddemu abali bavuganyizaako kati nawulidde omu bamubuuza ekigambo nti enteekateeka yo mu governance ne democracy eriki naga nti Uganda is fertile is fertile kati abafaanana bwe batyo gatulina omuyeeyo ogwajja mu bintu governance bakubuuza ekigambo nti enteekateeka yo mu bya demokrasiya efaanana etya netya waffe Uganda ine ettaka egimu ettaka ebyo atolo bwe banakubuuza ebyobulimi ogenda gamba kakati ekyo kikulaga nti tulina ebituli ebituli ebyo katubigeme abantu basooke beeteeketeeke nzikiriza nnyo mu constitution yaffe nti eweddembe ekugamba oteekwa kubeera citizen wa Uganda oteekwa kuba nga oli voter ebyo bulyanga byangu naye obwa pulezidenti bavota bangi ba citizen bangi kakati tuteekewo akakunta era ssebo obuwaayiro obwo nadde ntaddemu obulala naye bano bamukulu mulindwa batugaana ffe nti abali private obu kubagenza okujja empapula yogolaba ku screen yo ayambadde ekipale ekimpi akutte ne file yo yali mu kulya kakati problem ey'ebintu ebifaanana bwe bityo bibrandinga bubi bibrandinga bubi yazze yekka bibrandinga bubi eggwanga wano empapula z'obuyigiriza tugende nti yazze erabidde waka omukyala yataddemu ndala
kakati oyo Katemba tasaana kubeera ku bwa president kubanga honorable Bwanika oli bwana kugamba nti ayina obusobozi obukulembera eggwanga naye gwe bino byoyogera ebya ssente tazirina azimala naye nga alina ebirowoozo ebirungi alina ebisaanyizo ebirala naye ekya ssente obwa president to be a presidential candidate ne ssente mweziri oyagala tukukwase okulabirira trillion za Uganda GDP kakati yaffe eri 61 billion gwayagala tukukwase ne milioni 5 tozisobola kakati toyagala tukwase ono kisobola kuba nakyo kibeera kipimo kibeera kipimo togamba buga nti nyina amagezi nsobola wali oteeseteeseeko mu bulamu bwo milioni 3 wali oteeseteeseeko 10 lyoke tukukwasa okuteekerateekera obutabalika 2 olengera lwaki sente nazo nkulu bweba toziteekateekangako kibanga ewakaawo toteekerateekerangako luumu yagala tukukwase sebo ofuge kalina 50 okitegeeza nti okisobola kati ne sente nakyo kipimo inawuliddera aboogera mu njogera yennafu abasente bamuleeta ebya sente abantu mugenda kwoleka sente twagala era tukulekeyo kubanga kino kyogendamu kirimu sente tozimanyi bw'oba tozimanyi ate gwogenda oziteekerateekera abantu ate ogenda kikola otya kati ne sente kipimo oli bw'aba tasobola kuteeka musingo nze twasooka na 8 nze bwe nasookera 26 twali batusaba musingo gwa 8 ngenda okuddayo 2011 nga basaba gwa 2 kakati ekirala kyenjagala tukyuseemu be bantu bootwala abasayininga tuve ku 10 tugende ku 3 10 bakiteerawo ku mulembe gwa Kabwayi bantu bali milioni twali mu 2 kati tuli 46 eno representative sample ye10 10 bwezija wano osobola okijja wano ebukutu nena Kampala mba mu mazeeko twongeremu 3 ekintu kino kikalubwemuko tukakase nti abantu bakuwagira njakudda honorable Joyce twakatambula wiiki emu naye olina abantu abakunukkiriza mu 2 already nga bajja empapula muyeye guno kyekiri emabega waagwo mu ndabayo kyekiri emabega waagwo bintu bingi nnyo first of all kikwasa ennaku naye ne bwotuna butunuzi ku mutindo ogw'abantu abazze okujjayo empapula ate omutindo sinakyakujerega naye n'omutindo osobola okugulaba gwe bwojja ng'oli candidate ng'oyagala kubeera candidate oyagala kwesimbawo ovuganye okutwala obukulembeze bw'eggwanga naye ng'ekifaananyi kyolaze awo ozze oli mu mpale ennyimpi oyambadde gumboots oli mu kulya ng'oyagala bwa president just n'okulya obuli olaba mu mpisa eza bulijjo n'okulya ng'otambula already ekyo kyokka kikulaga nti toli muntu really mutuufu mu society naye si oyo yekka n'abalala bazze nalabyewo abaana ba student olinga agamba nti no I am a student and you see I am looking at this system and I have to be the change that we want. Yes, ng'oluzungu oluwulira alwogera bulungi naye nga student naye nga student yoyo singa omubuuza n'omuwendo gw'abannayuganda agumanyi nga tagumanyi nga omubuuza nti eggwanga lino litambulira ku mbalirira ya ssente mmeka ng'aba takimanyi nga bw'omubuuza nti gwe student kizibu ki ku ggwe oba abantu abalala ky'omanyi obulungi kyosobola okugonjoola nakyo nga takola ki kati ndaba a lot of excitement naye ndaba ne disappointment kwegamba waliwo ebintu ebibanakuwaza ddala bw'obanga ogoberera ng'oyagala eggwanga lyo nti okutunuulira omuwendo gw'abantu abo nga be baagala okukulembera first of all nze nga ali mu communications public relations otunulamu noga nti omuntu singa atunuulira Uganda kubanga abantu ku mitimbagano babiraba ebyo ne baga nti ekiri mu Uganda akaluka n'atera abeesimbyewo baweze 16 bonna baagala kulembera ggwanga singa baga nti abeesimbyewo baweze 16 ono aina profile weight no aina profile weight no aina profile weight
lino lyebbanga lyamaze mu byobukulembeze oyinza ogamba nti oba oli awo waliwo naye abantu 16 already kikwasa ennaku nga tuli mu wiiki emu omwezi guno agenda okuggwako simanyi banaabeera baweze bameka naye omutindo gwabwe gwennyini kakati oddaawo n'osooka n'ogamba nti oke kino kikwasa ennaku kitulabisa bubi ng'eggwanga naye kiki ekiri emabega because olina okulukinga beyond kino kyolaba si kyo kyokka kyotunulako you have to look beyond nti Mwami Museveni amaze emyaka 4 akirinamu omukono kisoboka kubanga omuntu ng'anaayagala okubatamya ekintu waliwo ebintu omuntu byayinza okukola n'owulira nga weetamiddwa bwetamwa wekka ku social media okwo ndabako nnyo abantu nga bawandiika nti omukyala bw'oba oyagala weight loss tunula mu simu ya bbaawo okiwuliriza oba oyagala okusala omubiri tunula mu simu ya bbaawo oba omwami ng'akyayo ng'omukyala omwetamiddwa kola bukozi bimunyiiza ajja kwegoba yekka so ntunulamu nenga nti bamwami Linda bayinza okubanga bakiri mabega bandibanga bakiri emabega kubanga waliwo ekintu shuwali nga ne bw'abaani n'akitunulako nga kikumalamu amaanyi ng'omuntu ajja bituna kagambe bino nedda bino sijja bibeeramu but also katonyi hono oyogedde ku bavubuka abato abaana betwalayo bakava mu university n'abamu nga bakyaliyo baga nti this time around nabo baagala kulembera ggwanga lino tolowooza nti mu ngeri emu kano kayinza okuba akabonero akalaga vote of no confidence eri abakulembeze abaliwo okukola ku nsonga z'abavubuka nga kati abavubuka balowooza nti bo bennyini kabajje beekwatiremu ekintu kino yes kisoboka naye era nga kigenderere era yensonga lwaki nkugambye nti bamwami Mulindwa abo kisobokera ddala okuba nga bakiri emabega the vote of no confidence of course nakugambye nti osobola okutunulira mutino kuba toyinza kuŋŋamba nti mu lwokaano oba mu kulonda okubaddengawo temubadde mba candidates ba myaka mitoototo ate nga ne ba candidates abo tebannabeera successful okuggyako mwami Museveni okiwuliriza toyinza kuŋŋamba nti nno Kyagulanyi Ssentamu Robert nti emyaka gye giringa gya Museveni nedda naye Katumba John naye tannaweza myaka gya Museveni but even then nabo tebannasobola kuggyako ani mwami Museveni naye nkubuulidde mu politics ono abantu babeera ne strategy ezimu abantu bazirowooleza mu birungi byokka babiri positive naye ezimu zibeeramu ebiri negative naye nga waliwo ekigendererwa emabega waliwo omuntu kati atunuulidde omuwendo ogwo nga byamutamye edda kati ng'agamba tuli ku kiki kino already nga bimutama because of that naye waliwo n'ensonga endala abatalina mirimu ono Dr. Bedwan kayogedde nti abatalina mirimu saagala nkirowooze bwe ntyo but waliwo abantu abasobola okusiikinga attention nti biganye byonna okusoma nkumaliriza omulimu guganye naye nkole ntya ate emirimu kati giwerako for instance emirimu nga ku social media okubeera abantu bafuuse ba celebrities naye nga bali ku social media they put their life out there nkolaki nagenze wano kati nabadde mbalaba kubanga what happens baggulawo enteekateeka eno kamera zonna ziri wali kati kamera bwe zibeera awo waliwo omuntu alina ekirowoozo naye bannange nga nnoonyezza mulimu nkole ntya breakthrough yange egenda kubeerawa kati waliwo neyo category ng'anoonya breakthrough mu mawulire oba ku social media amanyike afune attention tomanya one ayinza ofunayo amugamba nti ajangu tujja kukola wano jangu ofune obwRDC nga abamulindwa bakola olumu bayita mu nkola ezo naye waliwo n'omulala nga ye mwennyini ng'omuntu ayinza okwagala okuggulawo social media page n'agamba nti nja kukozesa omukutu gwange guno naye ogukozesa olina okufuna following naye okufuna following olina okubaako n'ekyo abantu kye bakulabako era abantu bayinza okuyitaawo but it's very sad. I must say. Thank you. Well, tugaddwako Honorable Lutamaguzi Ssemakula omubaka wa Parliament owa Nakaseke South ate nga ava mu kibiina kya NUP. Well, Honorable Mbidde, demokrasiya tugambe nti kano kamu ku bubonero obulaga nti atinta bantu 16 in just 1 week. Kakati omanyi waliwo ebintu ebigambo biringa bibiri
cause and effect bye twetaaga okutunuulira. Kino eky'abantu abangi abatasobola okuba nga bajjayo empapula ku bwa pulezidenti. Kivudde mu bikoleddwa oba kyennyini kati kyekizibu? Kati ekyo si kyekizibu. Kati njagala nze okitunuulire ng'osinziira ku ngeri gye tutambudde mu Uganda. Mu Uganda soko kitunuulire ekisookera ddala kati ng'abwana obuto obwana bw'essomero primary bwajjayo empapula biki. Waliwo buno obumotoka obutini buno vitizi obumanyi. Ntiri bulaba ku makubo. Bwe kaba kayitawo omanyi nti n'obwana obuto tebukaviira bulaba ng'obusobola okukavuga. Era ako weegendereza nnyo abaana abato bw'oba okavuga kubanga tebavaamu mu luguudo. Bakalabanga ki? Naye ku loole balaba nga basobola n'okukavuga era bakakoona nako nga kayitawo. Ku loole babeera eri wabweru ddala wala. Kati ne baasi kati obukulembeze bwa Uganda tulina engeri kati gye tubutunuuliramu obwa pulezidenti. Tekisooka buli myaka 5 tuwulira batugamba nti takoze kino, takoze kiri, takoze na kino. Kati buli muntu alaba nga byangu teweetaaga kukola. Kati n'obwana obuto balowooza kiba kisobola ekyobutakola kyangu. Batunuulira kiriwo kati. Tulina era kukola nnyo. Kati ebyo babisobola. Balabira ddala nga babisobola. Ekyokubiri, buli dipaatimenti erimu okubonaabona. Victimu waayo yazze. Kati abaana b'essomero balaba ate kati batugana buleeke batuma biki tugende ffe twesimbewo nabo ne baleeta owaabwe. Agenda bayambako okufuna break. Abo boolengera eyo ba victim. Ab'enkulembera eriwo. Ka information. Nalabye kwabaddeko abaga nti ffe tuzze kulwanira mulimu gwa boda. Ffe ab'amawulire tululugunyizibwa naffe tuzze. Ffe abalimi naffe tuzze. Ekyo kyoyogerako nti buli abalina okubonaabona. Victim kati batandise okwetuukira balowooza be balina kati okumaliriza ebizibu ebibakola ki ebibaluma. Tewakyaliwo kugamba bwesige buli mu bakugu bugenda bugwerawo ddala. Ekintu ekyo kikoleddwa engeri gavumenti eno gyekulembeddemu. Ogambye democracy. Wano tewaliwo democracy mu Uganda. Muganda wange ono Mulindwa yajja kugamba waali kubanga tulina periodical elections. Era abantu abasiga bwe bagamba. Nakyogerako na wano. Lwakuba ebigambo ebimu mu Luganda tebiriimu kubanga ndoza zino enkula zatandikira eri. Wano tulina gye bayita neo patrimonial democradula. Nga obukulembeze obuliwo ekyamazima tebuli ku musingi gwa bibiina. Gavumenti eno teri ku musingi gwa NRM party. Era ne NRM party eyaba Muganda wange Mulindwa eri mu opposition. Neyo temanyi. Kati nze mbadde n'omukisa muzimu ku election petitions zimpozezzaako emu. Nimbalaba. Ng'obalaba nabo bennyini bakayana bagamba waliwo ekintu ekyasimbyewo alina okuyitamu nga si pate. Kakati bali balina ekintu kirina abantu baakyo ate be bakulembera ate nga tebalina bifo byankalakkalira. Mu Lungereza babayita ba eminence degrees. Ng'ajja n'alagira DPC gwawovaawo tulina kye tuyisaawo. Ayinza n'okukyusa RDC bw'aba nga yagenda obbatawaanya kuba oyo candidate alina okujja. Oyo tali ku lisiti. Ekintu ekikola lisiti si eno pate. Eno yo pate yataddewo okulonda. Lisiti nejja kati pate nayo yennyini erwanagana ne gavumenti. Kati gavumenti erina patron akozesa state resources to obtain loyalty okuva mu population. Ate tafaayo loyalty eri mu kibiina ki. Ate atawaanyizza every political entity. Kati abantu tebakyayinza kwesiga. Yatuuka ekiseera nga buli kibiina ayinamu okugulu. Fomova yajja yakwata munajja mu yingini. Twasensa naye ku kiwandiikaawo ne tukikola. It became a PR disaster for DP. DP ayinayo. Yo yingini yagitwala. So kakati njagala kulaga nti enkulembera eyo yajjawo ebibiina by'obufuzi. So mwasigaza ne ideology. Kati waliwo gye bayita dichotomization. Mu Uganda mulimu sentiments bbiri. Egamba nti agende negamba nti asigale. Tewaliwo bibiina. Ne DP nayo teriwo. Era teriyo presidential candidate. Ayogeranga Abeid ono bwe yayogeranga nga candidate taliyo. Era neyanza nnyo Kireesi.
yeyina issues abana masino tebaina baze buziya aveeko baddeko tebagala nakumala budde nga bakunyonyola era nomala onyonyola nti njagala kwanza bwe ngenda kuleta ndo bagabona akolerani akolerani ono oyinza okudda mu ebyo agende fe tukole ki kati abikendezeza nnyo nebirya bikanga byangu ojja kwesanga kuba kakati omwezi gukyatambula n'aba taxi park balina okusindika mu kikuubo balina okuvaayo buli wamu walina okuvaayo naye nga bonna batunuulidde ekintu kimu ate n'abamu ajja bawa ne ssente ye bw'anaakebera nga mu nju oyo muvuddemu omuntu oyo ajja muweeza ez'okuzaayo empapula muddeeka ng'ewaka dayiningi mugituulako ng'omu atunudde eri n'abaana abamu n'ono atunudde eri n'abaana abamu ono alina ssente za kampeyini gw'ate owagira mulala kakati njagala kukubuulira nti embeera gye tulimu tuteekeddwa okuddayo to rethink waliwo mmaliriza na kino bagamba nti there is a very thin line between stupidity and bravery waliwo enjawulo ntono nnyo wakati w'obusiru n'obugumu kuba ebikolwa bye bimu omusiru n'omugumu bw'obatunulira bakola ebintu nga bifaanagana so kati gwe olina okusalawo gwalowooza nti oli mugezi oyo akoze kya bugumu oba kya busiru so kakati ffe tugenda kutunula era tujja kuba tusobola okubuulira omuntu kino kyakoze si kya bugumu so DP mugenda kujjayo ffe tukyalina olutalo lwaffe munda olutali lwawano naye nze sirirayikire kuwerekera muntu ng'amateeka tegakyuse nga eyeesimbyewo ye yataddewo era njagadde nnyo mwami Bwanika bw'ogambye nti si kyatteeka nti buli kibiina kirina okusimbawo omuntu let me tell you ng'omu ku beesimbyewo ye yalonze akakiiko kalangirire nga ne kibayita NRM wano toyinza kusangawo muntu mu NRM nga yakubiddwako akalulu abeere party leader bonna yabeerondera n'alonda police n'alonda magye n'alonda electoral commission n'alonda judiciary n'alonda kakati n'ogamba nti bwe tumulya n'agaana nga tumuwabira mu kooti kugamba tibiriiwo Professor Robert Dole owa University of Yale eri mu myaka gya 1700 yateekawo standards eza free and fair election bw'oba nga tozirina n'ojja n'oŋŋamba nti awedde nti awedde nti kati ani agenda okukulangirira nti Oweekitiibwa bya Mukama yagambye ajja kunnangirira ku bigambo ebibiri obusiru n'obugumu nze kwe nkufunira neneddireka singa tubadde mu busiraamu gwe mu DP ogibwako hadith because goli omyuka president w'ekibiina kya DP maybe I need to get this clearly singa honorable Mawa Violet naga nti alumba agenda kujja empapula tojja kumuwerekera nze siriredde nze ng'omuntu era tukyalwanagana gwogira otuleka ojja kujja obiwulira honorable Lutamaguzi Semakula ntwala ku kyolowooza ku abantu abakajjayo empapula ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga kituwa kabonero kalaga ki sebo webale nnyo zikiriza mbuuze kuba tulaba naddala abantu abansindika mu palamenti abantu b'e Nakaseke mbalamusizaako nnyo n'okusaasirako yali omwogezi w'eddwaliro ly'e Mulago mukulu Elifaazi Ssekabira olw'okufiirwako maamawo Elifaazi Ssekabira weewaffe Kaasangombe waabwe Nakaseeta kusaasiddeko nnyo n'ensaba Jeno Katumba Wamala ewaffe Nakaseke amakubo gonna agaafa n'agagenda mu Industrial Park e Namukekeera gonna agaafa so tukusaba otuyambe kakati ekiriwo olaba abantu nga bajjayo empapula ennyingi fe tumuyita political bulingi abo bali ku political bulingi waabwe kati bulingi tomumanyi bulingi abali ku political bulingi kati ekiseera kye tulimu abasajja bano bafuze eggwanga nga tokyayawula wakati w'abantu abaasoma n'abataasoma kizibu nnyo ennaku zino because they almost behave in the same manner to kizibu nnyo kati okwa